okisootya radio yange olimba nnyo naawe ojje ku mukutu gwange ze mpuliriza radio emu eyogera ebinnyumira kyenda kawummuza mukaaga Royal Farmer. Oli kukinda katanyeze mukaaga Royal Farmer. Okola kyamaanyi ddala akyekumidde ku mukutu Royal FM nga ne leo tuguse ne programu ya Fenganzi Tambula n'okumanya nange omwerezaawo Bendicto Ssekandi omusonsozi. Olwaleero tugguse n'omusajja eyalinjasa bigguwa ebiseera ebyo era nga kyajjukirwa nnyo mu ggwanga Uganda, Dr. Milton Obote. Yatutwala yeba yatukulemberamu nga tufuna obwetwaze nga tuva ku nfuga y'abaceruppe ebiseera ebyo nga waliwo Governor General Sir Walter Coates era nga yakwasa obukulembeze obwo nga bwa Dr. Milton Obote yasooka okubeera Prime Minister oluvannyuma ne yeefuula President ng'awambye Ssekabaka Sir Edward Walugembe Luwangula Muteesa owookubiri. Milton Obote omugenzi yazaalibwa nga 28 omwezi ogwa Ntenvu oba Desemba mu Lunyanyimbe omwaka 1925 naye nga 10 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2005 Milton Obote yasomoka ogusembayo nga yafa ekirwadde eky'ensigo mu ddwaliro ly'e Johannesburg eriri mu ggwanga erya South Africa. Milton Obote kati omugenzi yazaalibwa ku kyalo Akokolo mu district ya Patch mu mambuka ga Uganda era yali mutabani wa Chief Werango nga yatandika okusoma mu mwaka gwa 1904 ku ssomero lya Protestant Missionary mu Lila oluvannyuma n'agenda mu Gulu Junior Secondary School Busoga College bw'atyo mpaka ku ssettendekero wa Makerere wabula kigambibwa yagobwayo olw'okwetaba mu kwekalakaasa era n'agenda akola ng'omuzimbi mu kampuni emu ezimba mu Kenya. Omugenzi Dr. Milton Obote bwe yava e Kenya n'adda ku butaka mu mwaka ogwa 1956 yeegatta ku kibiina ki Uganda National Congress UNC. Kyokka bwe gwakoona omwaka 1957 Obote yalondebwa ku kakiiko akabaga amateeka akabafuzi b'amatwale mu ggwanga Uganda. Mu mwaka gwa 1959 Uganda National Congress yeeyawulamu n'ekola ebiruyi bibiri olwagenda ne Obote lw'olwegatta ku Uganda People's Union ne kifuuka Uganda People's Congress UPC. Nga 25 omwezi ogwokuna omwaka 1962 Obote yafuuka Prime Minister wa Uganda nga yalondebwa Governor General wa Uganda ebiseera ebyo Kyeruppe Sir Walter Coates. Omwaka ogwaddako ekifo kya Governor General kyafuulibwa eky'obukulembeze bw'eggwanga ng'era Ssekabaka Sir Edward Walugembe Luwangula Muteesa owookubiri yakwata entebe nga gukoonya omwaka 1966. Obote yeerangirira nga President oluvannyuma lwa Parliament okuyisa bunnambiro okunoonyereza kukolebwe ku ye ne Deputy Commander we ebiseera ebyo ow'amagye Idi Amin Dada. Ono yalumba obwakabaka mu lubiri n'ekigendererwa eky'okutta Ssekabaka oba Kabaka mu biseera ebyo Sir Edward Frederick William David Walugembe Mutebi Luwangula Muteesa owookubiri. Mu mwaka gwa 1967 Obote ng'akozesa obuyinza bwe yakaka Parliament okuyisa etteeka eriggyawo enkola ya Federal eyali erina okuteekebwa mu nkola nga bwe kyali kirambikiddwa mu ssemateeka w'okufuna obwetwaze. Dr. Milton Obote yagezebwako okuttibwa mu mwaka gwa 1969. Ono yagezaako era okutongoza enkola ya socialism. Kino kitegeeza nti ebintu by'eggwanga ebisinga byali byakukulirwa gavumenti so si bantu ssekinnoomu nga bwe kiri ensangi zino, naye socialism eno esinga kukozesebwa ggwanga erya Tanzania. Mu mwaka gwa 1971 Obote ali mu lukuŋŋaana e Singapore olwa Commonwealth. Komanda w'amagye ebiseera ebyo Amin Dada yamuwamba ne yeerangirira nga President. Ono ye bwe walinga omwanjula okumalayo ebitiibwa bye byonna wali olina okussaako His Excellence President for Life Field Marshal Alhaji Dr. Idi Amin Dada VC Diso MC Lord of all the beasts on earth and the fishes of the sea, the conqueror of the British Empire. Ate kyokka bwe gwali omwaka 1979 konkara baamukonkalinga. Ono yalumbibwa amagye ag'e Tanzania nga gayambibwako abana Uganda abaali bawaŋŋangukidde mu Tanzania. Era mu 1908 Uganda yakulemberwa Yusuf Lule
Godfrey Lukongwe binaayisa entebe wooma ate nga mu kiseera ekyokulonda kwa 1998 kwaliko Paul Muwanga okuva nga 12 mpaka nga 2 Mei n'omwaka ogwo. Okulonda kwa 1998 kwawangulwa Dr. Apple Milton Obote, naye aba opposition baagana okukkiriza nti Obote yali awangudde na mazima na bwenkanya, era Museveni eyali agudde n'enkona n'enywa nga yajjira ku kaada ya Uganda Patriotic Movement UPM yakunga abantu balwanire obuwanguzi bwa Ssemwogerere eyali awangudde ku kaada ya DP. Olutalo olwatwala Obote kantindigwa okuva ku ntebe lwatwalira ddala emyaka 5 nga lwakulemberwamu kati President w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, naye ng'ebiseera ebyo yajjanga omuyeekera mu National Resistance Army kati ekyafuuka National Resistance Movement. Mwebale kuba bawuliza balungi aba Royal FM n'abalabi baffe aba ku TV yaffe Royal TV mu programu yaffe Nganzi Tambula n'okumanya, nange omwereza wo Bendicto Ssekandi omusunsuzi. Tusaba mutulinde oluddako tubaleetere ebyokya. Temuva ku TV, temuva ku radio, TV, temuva Olimba okisoja radio yange, olimba nnyo naawe ojje ku mukutu gwange, zempuliriza radio emu eyogera ebinnyumira, kyenda kawummuza mukaaga Royal Farmer. Oli kukinda 6 Royal Farmer.